So Bane ekitiibwa kyalidde kati ogenda kuyitawa tukuba ebintu ne bivaako. kazeewo nkukyalire Bannaye Bane ajja kiro eno mulaba ngwa bugwi ate kakati Bane tannagula bitaala ebitaala mbirina naye ngeri bitambuzaamu kati yabitambuzaamu ate nze saagala nnyo mataala nakatyamu oluusi mbanva ku shift oba oba ku shift waliwo bandazaawo mbadde nzija gaya ngambye nti mbwabadde TikTok abaana mbuwa TikTok basita be TikTok bwe baleeta erinnya lyange mbu babadde beeragaawo waliwo avumye Miki bunamuvuma mbu Miki mwavu Miki ki Miki too funny seems too funny like a pancake ndowooza naye ne bamala ne baleetamu n'erinnya lyange mbu babadde beeragako Miki mwavu simanya apangisa ajja akole Dubai mutemula akayebuziddwa yalinga akola zilive e Uganda naye kati ali eyo akola kati oli wabingaine mugabo babyogedde nti babadde okolayo konze kale kati naye gwe naye onootandika okugamba bushift nze kyenjagala okugamba abaana abo by the way to me era bwe kiba kituufu nga kibadde bwe kiti simanyi babaddeko kambagambe nti Miki seems too funny ye muvubuka gwe nalinda musinga obukulu ng'akoze lwakubanga mmwe abaana b'e Uganda bo balowooza omuntu akola y'alina either okujja mu kamera oba okweyogerera ennyo oyo muvubuka olaba ezo stage z'amataala ku stage gye bakola fenon biki awawanika ebintu buli tosobola biwanikamu ng'oli akugambye bugambi ezo screen z'olaba nga byakola gwomanyi ku fenon ate ng'alina contract yawo yakabi pozi nga yavuddeyo eggulu kati omuntu ate ekirala omuntu osobola mulaba nga apangise e Uganda ngene ayinayo ewala wakola ki so nze ndowooza bwe baba boogera ku ba TikTok nze bemanyi Miki seems too funny abadde bamwogerako ebyo tebamanyi n'ekirala njagala okugamba abantu mwenna bambi kati nga bwensanze Niko waŋŋambye ebyo byaŋŋambye bwe muwuliranga abantu amu abanjogeddeko baba TikTok just baleke banoonya content because oli bw'atayogera ku wisdom so what kubanga kakati Bane ndi wano nkola zilive buli ddakiika NBS enkubira Babba enkubira BTM enkubira Bajulia nkola tukola kati naye ndowooza batulaba baba balowooza tetuli live kati simutegeera bw'aba kyayogedde bambye nakyo kiwe kiti kino nakyo kankibabuuli ebimu ebyatukozesa emikutu gino n'okubanga tukola bino by the way kati neeyogera ku fomi nze media saagisoma naye nasoma emiza okuba munakatemba nasoma practically nasoma practically okukwasa n'emikono nga omusajja eyantomesa drama ne Ssenkubuga amutya bamuyita Henry Mayanja Kanyike yawandika omuzannyo omukazi mukasebo bwe basoma ne mu masomero yawandika Nabadda nawandika omuzannyo baguyita Kapaapaali yakolera Kapaapaali bazanyisa Kasujja azanye emizannyo baŋŋango musajja mutendeke mulungi kati byoyogere ebyo kamusala ne ba Sulaiman kamakumalireyo n'omulala bamuyita Sulaiman Kiggundu naye azanya emizannyo mukukuti basajja bakulu omulala bamuyita Swaibu Serugooti taata wa Nalukoola Loya Nalukoola kati yali kyamani w'omukiro okulemera Sulaiman Serugooti omulala bamuyita Robert Sembatya akola ne USAID be bantendeka ki emizannyo practical ba akre be bazuula ekitone kyange kikinkola ki kyensobola era ne bakindaga era nze n'obwompaaka nange kono ng'akolera script ngakola nonga njizaayo omuzannyo ogukwata ku kino ekintu okuyiza mu nnaku mmeka ne castinga n'abantu bani balina okukola ekintu ekyo bwekityo ne Bugigo nga mpa omulimu bwe twamala okukola interview ne batugoba Ssenkubuge nangoba nangamba ngende kubanga yali agala baakayingira nangoba waliwo omuzibe gwe twakola na interview ku sooti nangamba mutwale mu kibuga nawe tokola ki todda nenzirayo ku HTV okukola gye bandaba Bugigo nankola ki nankubira essimu bwe yankwira ambuuza osobola okukola ki nga nsobola okuwandiika obugango
nso okola script yo bulamu nso okola jingo nso okola bumpers robiko nangamba jangonda gemu nembikolera wiki namba kusoti njijja nembera mu production ewajja ne mundeta byempandise nabiwandikiranga mu kikubo ku Mariam Nambusi ku Atelier Flexible wa Monica nga be banyamba ko okuwandika kubanga nzo kuwandika sikola ki so mu bigambo ne wampandikya bwe kikyendese eyo n'okuleeta ekyo ninaleta ngo bulangira bingi nnyo biri ku soti Bugigo ze bumpers nga bwange nenga sidobozi lyange nze nga kawalika leka kalokatula museku bugere kawajja kalokatule mu mbabali nenka wajja nembi yanga kikyetegeeza mu kino bwe twakola emikutu gya YouTube gino nze kyasinga okunkoza YouTube sikunoonya ssente lwaki nze nabanga ku soti nga tukola ku makya ne muleeta information yentuufu Bugigo najja nagamba bw'otokyogera kofa lwaki tusobola kwogera bwoti lumu mbabali maliseri janti zoto yaleeta ekiteeso yaleeta emboozi nga yogera ku Elias Lukwago naga nti mukazi we Elias Lukwago afuna ssente ngeza kuba mukazi wani wa meya sente bwezi tinazoogera nga bantu binoonyeza bituufu era ebino okuba nagamba lwaki sente zino bwezi ate baba afunye zino lwaki zino zikola ki zimwongerwako waliwo endala zisiddwa oba nga afunye omulimu oba yali akoze ki Bugigo najja lwaki obyogerako ebyo nga taga byogera twaita information ekyaddako mutogikwatako Bugigo n'atugoba okwambala red kusoti naga toddamu kwambala sweater nga ya red okuwanga information yevudde somewhere nengamba ekitegeeza media ezisinga bwe zikola ki nali ku HTV ng'akola ku HTV nga waliwo omwami bamitanga Saika ng'akola sports yayogera ku Arsenal ensobi zeekoze omugagga w'HTV najja n'akubawo akabampa n'akubawo obulango najja ku set n'akwata Saika amataayi namugamba oli musirwa kyogera ku Arsenal TV ya nnyoko gendo byogere ku TV ya nnyoko naye nga gayo tatuba musaala nga gwonoza sponsor ne weeyiiya osegede yani eyo yagwa bayitanga HTV kati yagwa banga mbaba agenda Germany yagwa kakati nabeeranga ku ABS ewayiga so ekisegeeza wakola media kubanga okole byoyagala kakati sine byenjagala okutuusa ekyo ekituufu kati nze kubuulira oyina information gye watuwa n'akagirivayizingira kati ngenda kuweza emyezi 9 naye okyaginoonyereza nali naawe omuntu ewuwo nga mukwade Julius programu eyo wagikola oyinza okuba tokyagikola eri abasumba ng'oyogera ku nsozi oba musanvu ezikola amatwale 7 mountains of influence kati era nakyo nkinoonyereza nze ndituuka okifulumya abantu kaga bini yakijjawa ensozi ziri 7 era nengata nenga nentunulira obwakabaka oba cultural leader obuli mu Uganda nenga nti Fort amanyi geina nga obwakabaka bwa Fort buli butya obwakabaka bw'Embale oba Bakuuka oba Bamasaba buli butya nti nenga bwe babunafu kyokka nga balina ennimiro balina amazzi balina ebyobulambuzi lwaki bunafu ng'ate Mbale sebedde kumpi Karamoja si wala nnyo ebbanga siddene otuuka eri abantu gye bafa enjala lwaki emmere erimu Embale etundwa Kenya nga bannayuganda bafa enjala ate basise bagagga kakati ezo ensozi 7 nali mbaddeko bwe bayita centers of power be Uganda nga bali mu kunoonya ngeri butya abantu bwe babatuuza ku nsozi era tebakulimbanga nga olaba ekintu ky'obusiraamu nti tekyagwa bwiga okulaba mubajje nga ye bwe baateekawo ng'akulembera obusiraamu mubajje ne wabba baba bakimanyi nti abba naye gwe baagala otuula ku lusozi kubanga ensozi ezo 7 yenna omukulembeze bw'azikozesa ne Katonda z'akozesa ne sitaani z'akozesa n'amanya nti eggwanga ndikutte okugeza olw'eddiini religion buli munnaddiini yenna kati Museveni yasooka n'akuba Abaganda that one I'm sure kyenkugamba nali ntuddeko ewantu nga they are discussing that baba babidiscussinzeeko eyo mu lulimi lwabwe olumu naye nga bali awo kati nga ndiko ka centers of power naye ne bakireeta nga beewuunya lwaki eddiini e Uganda Abaganda ebasinga ogikulembera era kyali kiteeketeeke okuba Catholic Church ogyawulamu emirundi egyo nga kiteeketeeke kubanga nga tebalabayo waabwe waayitawo okulembera Catholic Church
kakati wajikubo emirundi ena nga bonna za diocese zonna zikiika e Roma newankubadde yeerubaga mu central ng'abakirako bali kakati ne bajja mu bulokole Kayanja automatically Kayanja ekimukubya nga Kayanja yali asubiriddeko maama Janet naye ekimukubya yagaana okwogera ekintu yagaana okukiika okugenda katuuti ke okwogera ekintu mu 7 mu Hozi ekimukubya byabufuzi ate bakyamukuba kati gwe weebuuze Kayanja tayimirangako ku kituuti kyekimu ne Jackson Ssenyonga kuba Jackson takubangako njiri omulema n'atambula Jackson tasabirangako mu muzibe nti wuuyo na muntu kuwa bujulizi Jackson kikyayagaza Kayanja kubanga mu 7 mu abatamanyi bwe yali alambula amakanisa g'abalokole yasemba okuyingiramu yali ya Jackson Ssenyonga Jackson ne bamuwadde eri Ssenyonga yagambira nti so omukulembeze abasumba balina entaana mu kyaki zaabwe kwotegedde Jackson ne bamuwadde n'agawe Kayanja musobola era kyobula Jackson mu abatamanyi byabufuzi nkujja ku nsozi 7 golooza lwaki Jackson Ssenyonga gwe bawakololo okusabirayo buli 31st lwaki tebagiwa Kayanja ne Bugigo tebagimuwa bagimuwa kuruno luli bagimuwa no bagimuwa before 31st bamuwa Good Friday anti bye bamuwa ebyo babimuwa ngamba nga 3 December bagiwa Jackson biruye kuva myaka Jackson yakolera ekkololo kati ekikubya Kayanja byabufuzi Kayanja nti lwali gamba bwati bwayogera Mukama bannanga atuwadde Mwoza byabufuzi simple that kubanga tebalinayo bali beesanze okimanyi Kayanja simulaba nkona kati yagaana kugayi bamugamba amawulire ga Mwozi galaba nga golooza lwaki naye nga maama waabwe yali agwa ensimbi abantu bakimanyi naye kati yabasabira anti kikyenjogedde tebamutegedde gwe ngambye kakati tofaayo katusobola tukiiteko bajja kirowooza nti tukiiseeko kati Jackson ekikubya Robert Kayanja Musumba Kayanja byabufuzi kati ensozi 7 West kuliko olwa religion nti olina kulonderako abakulembera eddiini nga batribuyo oba nga bakukkiririzaamu wrongly those people believe nti Bugingo can use the media okuinfluencinga n'okulembera abalokole ekyagaana Bugingo ddiiru y'okwawula mu basumba oba okuba bw'atyo yagifunira Fort Portal waliyo hotero eri ku lusozi bagiyita batya maama njerabidde naye waliwo hotero eri ku lusozi eyo kuba baava eyo nga baze okufuna ddiiru eyo n'agenda waliyo ono omusanyu w'emizanyo bayita Hanikasimu ayina ekifo bakiriridda naye nga kyakuwummuliramu bagendayo ne bagenda ku nnyanja boat cruise kuliko n'eggoonya nnyingi era eyo waggulu eyo bagenda mu nsozi eyo baleka eki bwe baava gye bafunira ddiiru ze bandekaka naye olw'okuba nti omukyala gwalina wamuwa naja nateerako nga bwindi bagenda ndooza Kabaale bagenda eri gye bayita ewabeera so omusajja ono yali Governor Bank of Uganda yaseka amasannyalaze n'agayisa mu nnyanja ng'ekizinga kiriko nnyumba ye wonna tewali masannyalaze kaidu ye n'agayisa mu nnyanja yaleeta abachina ne gatuuka oba yereke bagiyita batoba wamala biki si bunyonyi bunyonyi safari biki eyo kubanga ani nange yantwala Hanikasimu Hanikasimu ekifo kyalina ekiki eyo nze nasooka okukola show Hanikasimu ne Shaba ewaabwe kati agiino Hanikasimu kati oba olaba kati ngasi kati bwe bava bagendayo ayawula lwansonga kuba basumba lwansonga Museveni yakizuula nga abalokole bangi abapenetratingamu atya alina okuba n'abasumba nga babe nga bamukkirizamu ng'alinamu ne bafeeke pasumba kati kankubuulire n'owoba kakande n'owoba ofa otya tosobola kumuwaabira n'omusinga musango mu Uganda ne kakande ne wakeera n'akwata omuntu tekisoboka bamutwala mu kooti ku byemukere gw'olwera omulamuzi n'amubuuza olina emyaka emeka simanyi kakande kati kakande olaba walimu omukyere alina ne wajja omusenyu eryo lyonna ettaka golooza ly'abaani gomanyi abantu bwe basendaawo kakande era naye bamukuba ku mukyere bamukuba kubanga waliwo omunyarwanda gwali ayingiridde neno olaba n'omunyarwanda amulekawo kakande tosobola mukuba kakande Museveni mulogo waliwo abasumba nga balogobe kakande ne wakola atera wakusanga nga mukuba Omunayuganda
pasaka kande kwaja kutomera tona jogenda muwanja kakande simuinako buzibu anti simuinako buzibu naye nkulaga amaanyi ge kati kakande yankozesaako naye yansasula bulungi ensozi omusanvu kuliko kino olw'eddiini baagalako ba tribe yaabwe oba babakkiririzaamu ekyo kimu media nti waliwo olusozi lwa media that mountain zino bakita 7 spheres of influence yali musajja muzungu yakiya n'agamba mu nsi newabakabaka kasazi n'ensozi musanvu okubeerako abantu n'azikwata mu ngalo asobola okuvuga ensi paka walifa media waliwo omusajja omubuulizi w'enjiri bamuyita Billy Graham yali akyasoma family namba oli ne yafadda kati waliwo wa Billy Graham ne foundation n'ogenda ku Google n'otekamu Billy Graham ye musajja mu America yali akoze yakola ministry nga yangagga nnyo aba URA mu America bayita aba IRA ne bajja omunoonyerezaako ne bafulumya report tebalabangako muntu alina church oba company oba ki ng'ebitabo bye temuli munguzi nga by'ono omusajja ye nga n'omuwasene ne zifika ng'alina ba accountant ababalirire embalirire yali yalokoka to the extent paapa yamuyita ne batulabe bati ye musumba w'abalokole yali atudde ne paapa one on one ne babuulira bati nga TV ziryange babuulira njiri tekiddangamu ye respect gyeyalina era bamuyita father of the nation ey'America Billy Graham omusajja oyo yali akyali mu college kane wabeerawo nga bwe munaasoma nga munamusoma nenkulaba bini ng'obuulira enjiri nenja nga nkwetegereza akati nze nengenda okukola mawulire genosigala n'ogenda mu college y'okuwulira enjiri akati nenfuuka editor w'amawulire nenkola bwe nti nenzija nempandiika akapapula kati nze ndi editor ndi mukulu nempandikira abaana abawansi nawandika ekigambo Luzi bakita path for me this person waliwo omuyimba bita Puff Daddy ekintu kye bayita path okugamba mu Luganda nsindikira sukuma njirira ono munsukumire mwongereyo buli kimu n'onooleta omuyimbi wange nti mupushinga ayitewo kati ng'ebiseera ebyo kibayita okukuba mu mawulire kyamaanyi awapule oli ali yali kubuulira njiri naye nga waliwo omusajja yakwatibwako nti omuvubuka oyo namulaba nga tusomanga yeffe tugenda mu ndongo yaba mu bayibuli kati laba wenfuuka nga ndi w'amawulire neŋŋamba megeswa buli wabeera n'olukuŋŋaana muluteekamu Billy Graham agenda okuva mu koleji y'okubuulira y'okusoma bayibuli nga sita ngiso nemumanyi kubanga ebiseera ebyo abantu abagagga bakerangula amawulire kati nga ye bamuteeka wano mu maaso wano bamugamba ad evangelist Billy Graham yabaddeko mu ssomero ery'ennankulabye nansana biki otuusazaawo nsonyi okusazaawo nina akantu kendabye ku DBS atandise okukola ne CBS olaba oluvannyuma lwa bino byonna ebibaddewo n'ebiriwo omanyi nti kati kizibu okumalako eggulu ya CBS nga tebaladdeeko lya nuupu anti abaana kati kankubuulire nze waliwo omukungu yankubidde netwogera nemubagamba banekambabuulire yaŋŋambye wisdom togamba nnyo nti nno rediyo ya Ssebuggwawo Nasuddiini togamba nnyo nemugamba nze nkyogera kubanga nkimanyi nze muganda wange yali akuuma Suddiini Dr. Besi yayogedde nze nti no yakyogedde yagambye nze munkyaza ku CBS tebasobola n'ababuuza CBS okakasa ina license yakibuuziza wa BBS yakitaddeko wa BBS nga bali live yadamu kyajja wa BBS bwe Ssaabasajja kale nze nga temunkyaza secondly CBS ina license waliwo nebikola ediyo ekola nga terina license kati nze nkunnyonnyodde kati kyenkugambye eyo rediyo ene lwakuba kubanga kati nze basponsa bange abamu ba Victoria University tosobola kumbuliza CBS tobola Ssebuggwawo mukama we Museveni yamugamba ono takyala ne Yusuf bali luno yayogedde ne Yusuf yayogedde Ssebuggwawo yo yali aweleza omupiira gwe baagana okusasula aye naye ndikuwa story naye kyenyi musajja tamanyi kasayingira mu loofuzi bagana omusasula baagana omusajja abeeranga ku mpewo okumanya ebe mukiri muzibu n'avaayo n'agamba omusajja oyo teyali mukozi wa CBS ekibuuzo omusajja yakutuweerezanga emipiira oŋŋamba otya ogutali mwaka gumu nga tumuwuliriza kati yakolanga kyawe kyenazudde kati omanyi kye bakola bakola bati twadidde bwe tuti
nti muzeyi wange NBS NBS CBS ne BBS ezo gundi ezi NBS however much nti njagala nnyo muzeyi wange Kalisa ebyaddala twali mu kalulu ne baleeta eggulire nga bo nga internet eriiwo Uganda naye nga baleeta buli results n'osoko zituwa bugenda okukya ku makya nga baatadde ebirowoozo by'Abannayuganda bonna nti bane Museveni amaze okuwangula kuba Museveni kyakola akola bw'ati asooka n'akuwayo district 2 n'amanya n'abakuba ekiro kiramba n'agamba kasita agenda waggulu tadda Museveni kasita akureadinga tadda kati nze nabeerako mu kubba akalulu nga tebasobola kukuganya nti Museveni akulembedde avudde gw'ogenze agenze takyagala agamba musooke mubaleke bakulembere ye wajja bw'ati n'akulembera tekiba kudda mabega era ekyo bakikozesa media zaabwe kati CBS yakikolanga ng'abantu tebamanyi CBS nga abantu abakadde bonna n'abo mu kyalo nga baba ku CBS nga baddewo okulooda nga CBS abasoma results z'akalulu babeera kuli paka kino bugenda okukera ku makya nga jjajja wange endugu yakkiriza dda nti Museveni yazzeemu okuwangula akalulu yeyo psychology Museveni gyakozesa media ezize Freeman abadde musajja mwavu sente yazijjewo zikoze BBS eyayina okukola TV ya Kabaka diiru yayina kuba musajja wa Ntakke Delta gye baali bagenda okuguza Kabaka Ntaka agaana okuyingira mu ddiiru yaabwe nga baagala Ttake waabaguza TV akkirize TV egenda eri embuga Ttake n'agaana nga tabitegeera baleeta Freeman ng'oŋŋambe Freeman mu myaka 10 Freeman tubadde tetumuuliranga nako nti no bizinesi yino gy'ayina kale nno twandigamba nti famire ya Hamu yayina edduuka wano Hamu yayina Ntaka omuzanyisaako ffenna tukuze tulya migaati gya Ntake emyaka egisukka 25 Ntake bamuleeta nga yamanyi TV yagiba watyabe bakuba Ntake kyokka ekyenjawulo nti okumanya bazibu Ntake yayaga okutunda Delta nga baamutega mu kibi n'alemesa okutunda Delta kyenkunyonyodde bali abasajja bazibu obwa mafiya obuli awo Mengo buzibu era nze wensanga Omuganda awakanya lumbuye maneka amabulire tufuna information amu tubadde Uganda ngoga mufulumya ono nze nafunako ekintu kya nze nasooka okufuna ekintu kyali enskin ng'amaze okwogera naye ngamba bajjo nange wisdom oyogera ebintu ebyo kati abantu bagenda kukukyawa wabula linda omwana oyo agenda kutomera yekka gumuleka n'ensirika mba ndi awo bagenda okulanga atandise okukola zikoodi nangamba sagamba wisdom kati oba kukyogera luli bandi kukyaye lumbuyo oyo yavaayo n'atandika okwogera ebintu ebyo kale wadde ebimu yayina engeri gy'abyogera buli muntu agala lumbuye tayagala lumbuye tugenze obuwunzika nga lumbuye yatugamba nti yali ensikini akunywa amagi netuwakana nga balesa omusajja naye nti omusajja ali magi ate yali ensikini buli wabeera ku gundi alina abasigale ng'abeedikenze b'amagye kyekunyonnyola tegayi agenda okugamba fe tubadde Kampala nga ofuna information ogawaye kaninde lumbuye yanaagyogera okitegeera wano sisukka kati omuntu ogenda n'omugamba n'akola ki so ezo media Museveni azikozesa waliwo media z'olaba nga kati olaba eyo eya speaker gye bawa billion 3 kati omanya nti eyo yonna yeesinga okukwata mu Eastern Uganda ti Museveni wanaagenda mu kalulu oba ng'alina by'ayagala yejja okusooka okugamba abantu b'ebukedde yatwala tugende Eastern Museveni yalidinga tedda yekola bibye so ensozi omusanvu mulimu eya religion media marriage Bobi Wine olaba kyagamba buli amulinaanya awase baali bagenda mukuba ku buli muntu alinaanye bikwatagana ebyobufumbo kati Bobi Wine n'akitegeera buli omu ng'amugamba omukazi omwagala muwase sente zizino tukole bwe tuti kati Abedi Bwanika agenza okutuuka okwogera ebyekisiyaga nga tebikola nnyo impact kati singa Abedi Bwanika wayogera ebyekisiyaga ng'abeetoodde Bobi Wine bonna tebalina mbaga omanyi nti n'abantu balina naye Abedi Bwanika kyayogera kati Bobi Wine bamuwa info n'akuba embaga buli muntu yenna amulinaanye n'agamba omanyi bwe banaatuuka okuleeta ebyekisiyaga at least bonna abalinaanye bafumbo ate bazaala kubanga waliwo okubanga nti tazaala nti wasa mufumbira yafunye omukazi naye tebazaala nga wasa mufumbira ali mbano babasatu Ssennyonyi nega yagula bamuyita Akireewo agula ku mageeti ya Nuupu Akireewo naye yakola embaga ku mukazi we gwe yalina okumala ebbanga kati nazo nsozi musanvu kati ensozi musanvu kuliko olw'obufumbo nti bano abasajja ba dictator ne Stan ne Katonda
bakosa nnyo obufumbo era kankubulire gwe Bane Sitaani asobola okukozesa mukazi w'okusuula. Tuvola mu Bayibuli mugamba behind a great man there is a great woman. Nti omukazi asobola okusuula gwe Bane. Omukazi ogwo nga takubye takoze eki obufumbo marriage kasita Sitaani atuulako oba Katonda atuulako lusozi lulamba mu leadership nti obukulembeze Bobi Wine oyo mulaba mwe banaye mwekalaba Bobi Wine babi oyo babi alina kinene nnyo engeri gy'amuwudingamu kubanga oyo Kyagulanyi omulala njagala tukoleko shemu nkugambe nti mujjako era lumu ku makya oyo Bobi Wine abiveemu agamba naye anti Buganda mugamba nkuba Buganda ne bani mbadde nsaba kampumudde mu byobufuzi muleete be mwagala kubanga Bobi Wine akisobola olaba Besigye yakikola ajjako eraga nze kizibu bane mugambye nze kizibu anti mbadde nsaba mpumudde kati gwe omanyi nti nze nsobola okumala emyezi ng'etaano nga ndwadde kati ekyo kati naye lwakubanga alina omukazi ki obwakabi asobola omugamba nedda topowa tulumbe wano ng'amwada support mental support asobola omukola bwati kyobola n'abaana ba Bobi Wine obalaba Suubi nze kankubuulire nze nyina omwana teri mwana gwe kuwayaddowa nga Suubi simulabangako oyo mwana kuva mu buto oyo mwana ku myaka egyo yasaba juze Saala taata yali agenda mu kalulu n'amusabira Saala nga ffenna tuli live bwe tuti nga teyeekaka na luzungu olw'okubanga okwekaka oluzungu olinga apa mu lupape oli omwana asaba n'ogamba oba ono omwana ali sokoendewokaye olwoyisawo bakama baage wano nene kamala ensozi musanvu kati waliwo olwa marriage religion religious media oziwulira ezo ensozi endala yeziriwa entertainment oziwulira nenjagala tukole program buli kintu kyonna ekira influence era gwe tokiraba entertainment lwakwanga ekkanisa z'abalokole abazikulembera bamafiya nze omu ku baakwata Judith Babirye ne Bugembe obbajja makanisa g'abalokole obbatwala mu nsi nze ekkanisa z'abalokole ne zingoba n'omuli omuvubuka bamuyita Kirwana Makafrika eyayimba golokoka yaka golokoka mpulira kati Apostle. That guy was so powerful. Yayimbako oluyimba omwana wa Kayanja n'agweri naawona oluyimba golokoka yaka ne mugamba nti bye muyimba bino mu balokole mujje mubiyimbira abantu abatali balokole bw'onooyimba golokoka yaka abatali balokole ne bagwa wali ebyo bagenda kulokoka munaye nga tebabitegeera n'eŋŋamba Bugembe gana amakanisa si gammwe bino ebifo si byammwe mugenda kufa bwavu enjiri egenda kukoma wano mubenga Petero yagamba omulokole talokoka atali mulokole yalokoka nze nkubuulira Bugembe sho kino kyogera nanye Bugembe akisalemu yali musajja wasula era kulembera UPRS twakola meeting ne Balamu ku katikati ne mugamba Balamu najja n'omusajja bamuyita Ibura wasula n'amugamba ono mubuuka tomumanyi bulungi naye alina kyagamba nali ono nali mulabye kubanga nagenda mbivulu nga ndi katono gwenti ne mugamba Balamu ogenda kugenda mugenda koye lwaki ne mugamba temusobola kukolayo wadde sho nga yamulokole olwagi yatandikira so ya Bugembe wadde Bugembe agenda wa Balamu naye waliwo abaali basooseeyo abaali basooka okugenda ne Balamu naye Bugembe nga yeebaza Balamu yasooka okukola shoyi naye nze nkubuulira neebaza wasula nze wasula yankyakalanyaako ye akulembera UPRS waliwo abalala bagikulembera sale yagiyingiramu nitubivaako kati ne mugamba Balamu kiringa era we nagamba omusajja bamuyita Semmambo yafa yali Kagusunda nga yakulembera Club BI marketing manager namulumba nga sirika ekyaliwo ng'oyo mukazi akubye nali mmanyi Mukama yakolera abanene nedda nengende wa Semmambo nga kuseteza nga nono bala bayimbi soogera nabo nbiri awo nemuga Semmambo wano Club Siriki buli kati nga abagagga tebajja mu bivulu bakuba no bemuyita abagagga abagagga b'ebiseera nga tesobola kujja Museveni yabagoba kati abagagga abo nga buli lwa nayo gundi eyo nayo abantu bakimanyi naye nti abagagga abali rich mu ntuuyo zaabwe asobola okugamba nti nze sijjoogwa kino baabajjawo ne bateekawo abagagga baabwe genda olabe wa Ssembule Museveni yamma Ssembule 1 billion
kutaka lya Sembule kuliko maje kampiza wali gambo ngamanya kuleru naye nga omusajja ye yateeka sente mu lutalo waba munoyo kugerezaawo nalaba Kajina era nze nasanga Kajina ku kyadde muga Kajina toli mulokole nanga wayi nemuga bana bakutya Kajina negwe Kajina yakulya ku dimu chachi ngoli muwala mwavu gwe Kajina Kayanja yakuyamba kubanga Museveni yaje naga mumpe y'abalokole ngamaze okusabira mukazi wo yawonye naga mumpe y'abalokole bakoleko mu URA kwa abanziba Kayanja na be yali komendinga mwali mukajina nemuga Kajina yali omwavu mu makanisa g'abalokole Kajina ko jalali kamuyora mu URA nemuga Kajina tewandisudde wava munno mwe bakazi mu abanyakole n'abanyarwanda temumanyi because I can talk about abanyakole that's where I'm coming from oba abanyarwanda nemuga Kajina nangamba wava muno mukwano konze wava muno si mukwano abantu bande bakikola lwa mawanga bakikola nga nviyo yabwe ekyo nakyo webale kireeta bo kasitato bamusaako yabwe n'oba munyankole bakukuba nkaddemu bw'oba toli mu ssaako yaabwe ekigambo kye bayita noomu tebakikozesa ku baganda oba basoga n'oba munyankole actually kyali kikola ku banyankole bw'ojja obbasaba omulimu wagamba noogu wennyonnyoleko noogu kwennyonnyola nti nze kitange kati nga nze bwe nagamba Serenti zijje zingenze muzukulu wa Lutulwakejje naŋŋamba eryo erinnya olijjeewa ngenda okukkaanya nga jjajja wange ne wa Boboyi bwe bakuŋŋaanyanga ssente zireetanga mu Club Suzanne ne bazitwala mu nsiko y'omu ku bakuŋŋaanya kati ekyo kye bayita okunnyonnyola nti ono waffe kati tebakigambanga Baganda bakigambanga Abanyankole n'Abanyarwanda baabwe nabo bennyini basosola Abanyankole n'Abanyarwanda kola buli wennyimira ku TV mbagamba nti bannange se buli Munyankole na buli Munyarwanda mulaba bw'afuna ssente zaabwere bano abasajja nabo babasosola ate wabula nga bakusosodde ng'oli waabwe nga bakusosodde first of all baba bamanyi nti buli Munyarwanda olina kuwagira bo by law kayenze nkuwakanya juguti pali Abanyarwanda basatu baba Nankole bogamba nti bano babadde bagagga ne baba basuula anti nakyo kankiddemu Abanyankole n'Abanyarwanda babadde ne kubagagga badde mu Kampala bogamba nti bano baba basuula kino Abanyarwanda babadde mu Kampala n'Abanyankole okuvudde tebabangayo Abanyarwanda n'Abanyankole bakulimba bagagadde ku mulembe guno tebabangayo Banyankole n'Abanyarwanda bagagga Abaganda n'oba toli Muganda like me oba musiru obutakkiriza nti ekonomi ya Uganda eyimiridde ku bantu bava mu Central Uganda bampe baluwa nga bawa bakola ki mbwa Abanyankole n'Abanyarwanda bali eri mu ntega kye bamanyi kufukira nte na kujja busa gwe mpaayo aliwa basajja baleeba Muganda basajja balaba Hassan anti kye nkugamba gwe balowooza nti Munyankole ne Muganda Baganda basajja balaba Buganda be Baganda baakulira mu Ankole nga olaba wava muno bangi gye bali Abaganda baava ne bagenda mu Ankole famire y'abasajja era eri tumuyita basajja baleeba Baganda abaakulira mu Ankole kino kanziremu teriiyo Munyankole tebakulimbanga mpaayo famire y'Omunyankole n'Omunyarwanda nga bali successful mu business wuya tebabeerangayo so boolaba teriiyo gwe wasobola kujjako wuya kati nzo ngambe kati katugambe Muhanje agagadde kugwa Museveni era kuba mukubidde era kwa Muhanje ki ono yatwala paasi z'Abaganda njakuwa ku story yo lwakuba eyekyapa bagenda kati no story awo nga nkolera mu kigundi awo kuliko abagagga aba babiri Muhanje w'okusatu basibye Muhanje kati ekisibya Muhanje eno banoonye ki ekyapa Muhanje bamusiba bagenda omujjayo Muhanje aliwo wabbaso ate waliwo Muhanje Muhanje bamusiba bamutega akakodyo genda kati wachwaje yogera kati nzo olw'ebiseera ebyo nga nzijjanga owa John Mulinde nga ina chachi wagura nga information kaba mbanga agenze waguru ku chat uko lisera awo ninga ka information tukalingiza ko bulingiza Muhanje bamusiba balo nina information ajja kuleta ekya Muhanje tuleta kya kiganira Muhanje ngekyapa yakikola nakiteka mu safe nasiba mu basi z'Abaganda mwennyini
na seminti ingira bano nchapa na kibo muhanje banga tumute bamuwabbiye beyo omulamuzi amugamba lete ki ekya bwo kirage ettaka likole ki litwale ngalete entwe ngasima kundi ngajeyo kyapa ngatwala wa mulamuzi yaweza mwezi yalina kufa yali musiru kyenkugambye nti muhanje teyali musaako banogo yaweza mwezi okiragamba namba kikunyonyodde ekikubya mugisha muntu tata mugisha muntu yali musajja mugagga naye era we babalaabala muhanje yalina kufa nawe otege kati ogenze n'ompagira waitawo obudde butono nnyo Pentagon neyimuka kati wuliriza ontegedde kyenkugambye nti mwe kyemulowooza nti bano abasajja era n'erinnya gituma Pentagon Pentagon ekizibe kiri kirego kyalwanyisa ne kiwangula kati wuliriza kano akantu naye tujje tukole story nga tumaze okulya ne tukuta kati wuliriza kano akantu kati ompagidde bano abasajja bwe baba ekigambo no bakikozesanga ku bantu bemuyita abanyankolo b'Abanyarwanda nga wojja mu bo wadde oli munyankolo gaye gwe tumukunde wennyonnyoleko kyova olaba obusosoze babukola ne ku banyankole bannaabwe n'Abanyarwanda bannaabwe munnange era mu kikubo osangamu Abanyarwanda n'Abanankole abalemedde bizinesi kyekunnyonnyodde naye nga mulimu omwana wa myaka 26 ng'atikkula tulaga mugamba gwe omusolo oguyita ate basasula kyobola tweraza wabeerawo abamajje abajjayo batibababimanyi nja kukunyumiza wayo wakikolamu tulinyumya ebya bizinesi naye kati nkulage tulaba baziyingira mu Uganda nkulage tulaba ogwemu amanyi era tuli kireeta bw'oba oli musubuzi ng'oli mu kikubo nze nja kuba kati nze ondaba nze nalimbwa omugagga akuyita tubatiza emmaali kuyita ng'obeera ali ku mmeeza ose tukugirawo emmere y'abagagga baba banyumya kyagize kiti kyagize nze oli omukwano gwange gwe baakwata bizinesi ekulema etya mukwano gwange yajja ne miliyoni okutandika mu kikuubo nakola nayongera mweri nakola agenda oweza omwaka gumu n'ekitundu ng'asigaza 10 nasikolaga nga si we bikola sente temala byonna ndikujumiza olulala era nze nsaasira nnyo omuntu alimuka n'agenda mu tawuni bw'agenze ne ssente ze mbw'akole ki muganda wange kampuni erina wanne baayi isaawo obulango gw'ombuuze by'oyagala mikwano gyaffe abatwala ku mikutu gyaffe gwa MC Uncle Bane wamu ne Kaye Wisdom Kaye official twagala bategeeza nti mwenna gye musinzira okubanga mutulaba tukyaliko manya gekike ekyenjawulo manyi ffe bakameramani ffe bapresenta twabakuba amasimu so mwenna abatulaba ajjawo bategeeza conference kyagenda maaso mu Canada tulanze conference tulinawo ez'abasawo ya mukyala Kabite weeri waliwo eya mental health eya mami Nakato waliwo eya climate change eya mukyala Doreen Kajumba mami wange ekyaliwo eya Daphne yawedde yamala ya empowerment eya child empowerment yawedde ayinayo ya cyberbullying ya mugwa 11 October November gwa 10 kati tulinawo neya NUP ya mugwa 8 August kati tulinawo neye kulwanyisa ebiddagalagala ya mugwa meta kwegamba okutandika ogwokutaano okutuuka December tulinamu conference kusogwena banaye guys kino kati bagambe mulekerawo okugenda okwebuuza ku bantu musanze abantu ku TikTok bangi waliwo abaami simanyi bamwami naye eddoboozi empya ya mwami addira amaloboozi gaffe kati nakirabye yakigasseko ekya MC Kalo ne baddira eddoboozi n'ekifaananyi kyongo nga batwogera nga tulanga conference n'ajjamu eddoboozi n'ayogereramu nga tukolagana ne MC Kalo ne tukolagana ne Bane tukolagana ne chairman wo ku TikTok tukolagana kaye tumujje tubatwali mwagala kukola ki nga jjemu eddoboozi ng'ekifaananyi kye kiri wali ng'olanga n'ateekawo ne conference waluboti kati omuntu wa Uganda nagala kiraka bano company ki ntuufu guys ffe tetulina company chairman yani Rwasa ayolo chairman abeera ku mukutu gwa TikTok abeera ndoza German like this I'm your way kati ajjamu amaloboozi gaffe ye n'ayogereramu naye nga ffe tusiga tuli active nedda kati katugamba abantu mbadde nsaba Bane ayina ennamba y'essimu kweziridde kati waliwo omuntu
ogenza osasudde omuntu ssente tobuuziza ku Bane ate bakubba n'omubuuza enamba ya Bane eri okwo nga tonnakwata ssente okukoteeka mu kintu kyonna. Nze bannange sibasaba ssente, nze omukutu guno nagukola guli unprofit. Non-profit tekubira magoba kunoonya wisdom. Nze namba yange eri 0700449 obuuze bano abakyala wisdom bali batya tugambe ono waali ono abasomye Dafini Mulongo Waswa Kabiite bonna conference just oyoweroboza bweroboza nokamanyi okusinziza mu mpei ya December ya Kabiite okusinziza bwedde okwetegeka oba kampuni yange bwensindise oba ekitongole kyange kyenkoleramu kimpaddeyo kaliivu njijemba conference oba ndi wano bwe bati okusinziza nga bwenyimiridde kankola ogw'ekkumi kantambula ogw'ekkumi okusinziza nga abaana bange nadese nga abaana bawummudde kandeke abaana nga bawummudde mumpe December. Nze waliwo ekyaguddewo abaana bayise Dubai baana mmwe naddala ono agaye ku TikTok bannayuganda osobola okuba nga oli wakabi nga wetunzamu essimu n'oyogera ebyo si bya traveling. Nze nsobola okuba nga nali wa mukisa n'entambula nga tebambuuza bambuuziza oba Bane n'aba wa mukisa ate n'oba nga toli wa mukisa nga nakwetegeka nali ne Dafini nemba nnyonnyola nti one toyite Dubai nga teweetegese abo abasajja Abawarabu babooza. Nze wantu wangu ng'ojja Canada is either Ethiopia oba Turkey naye yonna gy'oba oyise n'eba Netherland banga weetegese na bino one ja katono Bane ne wayambala ebintu nga tebinyinye figayi yonna ekulaga nti musajja wa ssente kubanga abazungu akutunira bwati n'amanya nti ono engeri gy'avudde mu Africa tosobola kubanga olina Bane muwaguufu nga tolina ssente. Naye gwe oli kavubuka katono olinga nze olina embaziguddemu oyambadde ka t-shirt enviiri ziringa zaakaweke ebbaluwa ekulaga nti oli keynote speaker wa conference. Abavubuka bazze balinnya ennyonyi Saturday ne bakuba Dubai kitegeeza bagenda kutambula batuuke ku Sunday Canada conference ewedde. Ekibuuzo ekyasoose mugenda mu conference egwa ku Sunday mugenda kutuuka Canada ng'ewedde ate gwe otugamba gwe keynote speaker. Omuvubuka n'addamu bubi bannaekamba buuze nze mundaba nze ensi zonna ze ntambudde we ntuuka ku port of entry mbeera mukkakkamu kubanga oyo abambuuza ebibuuzo oyo yaba mukama wange kubanga alina authority yonna. Nze ennyonyi nga neetera okukka mu baana mmwe nze ngenda mu kinaabiro ky'ennyonyi mu Toyi n'ensooka mpisa mu mannyo nneme okuwunya neetegeka nenjira enkwawa nenjira bulungi essaati kabeke wange ne musanirako n'entuula siri muzungu abo abazungu ne wajja nga ayambadde bisiripa ne mmwe abaana abamu toyingiranga ka Canada abaana bazze yenna yambadde bubi oli ebbere liri eri ne bagenda boogera mu speech yonna gye baayogedde bababuuza ebibuuzo mugenda tutuuka conference nga wedde olinaga no fe tugenda mu conference ono omukyala yatuyise unless this lady she's a human trafficker. Human trafficking oyogera ekyo ekigambo kitegeeza oli akukusa abantu mwawunzise nga abantu bazze ku conference ekirungi yabaddeyo naye ng'abo abaana abayasamye kubanga muli bakabyeyo ku TikTok omanyi mubeereyo ku TikTok bannaekamba bule gino emikutu osobola okuba nga oli ku TikTok waliwo omuwala emu yakola akantu kebandaga yagenda e Uganda n'akwata bw'ati nali Kampala naga bannange zirina TikTok yange simanyi kuliko abantu bameka nemmwe baana mwe bendese Dubai mugendere kino mwenna nga muli ku TikTok temuli basita ngali no live ali bwati naga mulaba wano Kampala ndiwempita teri nansi yanti no yimirira nedda abannayuganda bayinama kali mwene kamabudi nga teri nakola ki akusiya kati akantu kali kankwatako nnyo bakandaga nga nze sobola kutambula nga mba ku speak nenzikira costa waawo nti wonalese emmotoka nga sikunye bansumbwaka ekifaananyi kaye watema kagamba naye kyankwatako nnyo sikujerega nti no but I want to encourage nawe kubanga naffe waliwo twabeerako nga wadde oyogera nti Katonda wakutako feva abantu kayinawe Bane omanyi osobola okuba nga oyogera naye osobola okuyita ku street awo nga Katonda tannakuteyako feva nti bantu kuyimiriza nakugamba jangu oli ekyensa kati lindako kati kankubbireko nga ninkola ku solo nga nkola program ya fast nga ndi serebu nga abantu bangulira engatto bafaani bangulira engatto
bafani ndizo nziga n'abafani kumbe ni n'abakyaki kumbe ni n'abaji abalokole abajja okusaba uli akantu katika nga ugenda kumbuza ekibuuzo kuba video tulina okola tumulemu tuziraba uli akantu olaba kati abantu bonna abavuma buli aboogera buloga yenna w'omulabira nti w'amaanyi ng'ali ayimiridde mu video y'omuntu ng'alanga kampuni ngezi kati abamu balanga mabaala mwe banywera mwenge kwa bwereere ebbala temusasula era kati balowooza b'amaanyi ne balindeko emyaka 5 ojja basanga we bali tupola batambula mu bulamu bwe batali kiri ojjuka gye twatandikidde ku Mickey seems too funny era nze ngamba abaana abo sigamba nti njogera nnyo ne Mickey nti mwe baana mmwe mube inspired n'abantu abo yo Mickey musinga emyaka niye nze nali ndabyeko ng'akola ddiiru ey'essente ng'asayininga bw'ati kayolaba kati kagamba olaba ababloga bali e Uganda obulamu bwe balimu ensi bwe bakola ki e Uganda teriiyo kibayita content creator content creator batono kati olaba ekigezo ekyokujja n'entunuza n'ekuteeka mu bweti gundi bonna bakikola naye gwe tuuza babulogo bagaye content watch kale afune eddiiru nga ya kampani abantu balina YouTube nga bo balowooza z'amaanyi nga naye simpandiise nga kampani ng'era kampani eyo okumanya nti simpandiise nga kampani nga tewali kitongole mu ggwanga ky'amaanyi yali kimuwadde eddiiru gikolera abantu batambuza ne batuga tusomese ku siriimu wabula tusomese ku siriimu tusomese amazzi amayonjo tusomese kino twagala kutumbula kino twagala kutambula bulambuzi lwaki olowooza ba YouTuber tebabawa mbwayo ba YouTuber basatu abayinza okukwata naga kati ndi content creator kati nze ngenda kukwatanga stories ekkalamojja obulamu bw'ekkalamojja nkwate documentary yange ngiteeke ku channel yange ojja kusanga kasuku ekya gwakyaziza bw'oba olina hit gy'okubye kaye ewo ayina ba YouTuber bameka nze najjange ewo kaye ng'olina ba YouTuber abalinze 8 nga batudde awo kaye yayogera kaye yayisiza mu juni egali bonna emisinde ne bajjewa ewa kaye kitegeeza balinayo balina ensula etya emu kaye bw'osirika tebali content creator enefe abakyali eno katuyiseewo bannange oba olina omwana Victoria University antolaba kampuni zetu bw'oba olina omwana on the serious notice Victoria University yazze kati ku syllabus nga z'ebulaya ze mulaba totwala mwana mu university zino zewakwata ebikwate nedda mbabuulira 2 osobola okukola ne degree yo ng'oli Bulaaya 1 online degree oba diploma kyonna kyoyagala 3 Victoria University abaana bonna be balina bagenda okumala induction training kuba buli mwana amaze degree baba bagamba onoonye ku company gy'okolera induction training Victoria University abaana basindika mu company ezina nyingi nnyo oba omwana yasoma accounting oba engineering oba wa doctor n'ayigira eyo ye Victoria University Kelly Slim oba oyagala basa mukulu bajjanga kedo otwalangako nina kutwala ne wali edimoto sawa nalinda ko nsubiza basale neyinga ebitabo kati anti yogera kati kamalo bitereza anti yali ajibede kati eyo nine ejja kujja ye akabi oyo musajja bamusimye n'omusima Ministry of Education kati ono nene bwene jani yosoka ntereze anti kati ngenda kunnyonnyola kati gwe kulinnya ly'olina basobola okugakola ebibuuzo bino ebyenkanankana pisi ekyo bakinkole kuba kati ennaku zino kati waliwo kunnyonnyola ate sikola kati ngaolaba ebyebulaaya byigundi osobola okukola English and Maths ate nze mu kamati ndi mwattabu kamati ogenda mulaba wano ye Victoria University so twalayo omwana wo nga byasoma byebyo Kelly Slimuti amajani gaagano Kelly Slimuti nga ye mugalaba bw'oba oyagala kusala olubuto oba omugejje tugenda mu biseera bya Easter bya byonna by'oyagala togenda wegire wenunule mulimu obuntu 27 okwatako kamu n'okagira n'okanywa ne kakulongoosa olubuto bw'oba okaagala kano akajani genda ku mukutu www.kd/organics.com
oba kuba ennamba yaabwe eri 070 ye Kelly Slimuti osobola n'okunkubirako oba tokoze ki bitegedde. Victoria University mwe abaagala okutwala abaana oba okwebuuza osobola okuba ku nnamba eri 0782397699 mbuuze ebibuuzo tuvuga. Katono nnyo mpozi bwoba oli waka ng'oli ku Bulaaya oli ku Europe oli ddawo akasobera ne access ku internet oteekamu ku laptop yo ku tab yo ng'oyagala kukolera akasente ewaka. Omuntu gw'olina okwekwata oba omukutu genda mu ku Google oteekemu www.d oteekeko /, oteekeko flax.com teekamu www oteekeko owandiikewo d oteekeko / babweti then oyongerewo flax.com. Bw'onna ogendayo omukutu ogujja kukugoberera accept aguli oteekemu email yo biki ojja kuba osobola okuyingira bulungi nnyo ne bakulaba n'ennamba z'essimu zijja kubaako okwatagana ne mukyalina Kalema Dorothy abeere nga akukwasa ekintu kye bulungi nnyo. Omwezi ogwokutaano tugenda ku boat cruise banyukamaani bagenda kunyumirwa 25 mwezi gwakutaano 25 buli mwana yenna ng'oli North America Canada eryato ly'abaana abapya lyazze $7 n'abakadde abapya babaddeka offer abapya $7 kwe kuli okulya kuliko okulya okusindisa ebigere kulya local food ekyo kyanyumidde matooke muwogo nyama biki barbecue so $7 bwobo alebad ticket so nga 25 ogwokutaano fune namba yange onsabe namba ndakato gwosasula empola tobosooka nosirika kabiri nosirika kasatu mpaka wazimalawo ku budde obwo ewejjusa kigenda kuba kyanjawulo obugoye okubanga tujja kuba mu sama obugoye bw'okusinapingiramu tujja kubaako ne 60D ogimanyi neyeetoolola ew'ebifaananyi ye waali ziri ku $7 kugamba obeere ku lyato engoye za lyato olina okuba ku lyato otaddeko ekikofiira ekigundi kigenda kiti waaw mazima so kakati bannange mukyekwate mangu nakato mumulabe mangu oba onkubira essimu ngwe namba nakato teri kulanga kulala wejjusanga wekka kaye tugenda siibula abantu nina ensonga gye njagala okukubuuza tokuba tovuma wabula oli mulokole kaye oli mulokole enakutandika okuwuliriza kaye nali simanyi nti osobola okutuula ku n'abantu ab'ensi lwaki zinakulabanga mu kukugulana nabaki nabalokole bayimbi balokole osikasika ekitajja ogamba wano biki nga mmanyi bulokole era muno eno mu nsi nga sikulabayo niwe nakulabira mmotoka ya convertible ngero oli bulokole kaye twalabye ekintu kyonna kati abaana manyi abantu abannayuganda simanyi naye tebatya abantu bakulu oli ayogera ekigambo ne bakikubamu lyrics mukulu Alozias Bugingo yakoze ekigambo abaana bakikubyamu lyrics yagambye yasabye n'asaba n'agamba mazima amatuufu neetaagayo ku ssente olw'okuba abantu bamala okuba nti yakalangirira embaga nti embaga eno Susan etuuse simanyi naye yagambye neetaagayo ku ki ku ssente miliyoni wakati w'7 n'ekiki n'ekikumi n'agamba era abazirina oba abagenda okuzisobola mujje wano babawandiike mbawo omukisa ogw'eki gw'enjawulo niwabaawo asituka ng'alina 12 namugamba yaheddayo bino si byakusaaga Katonda yagobye ssente yazze nako kati waliwo yalete pesa yazisabye zino zabadde za musumba ne musumba omanyi bayite pesa teyali pesa yali ayiwayo lwa Katonda naye omanyi kati kandikuvuna nze yagenda muzeeyi mu Bayibuli y'Oluganda yagivuna alita pesa ne yali pence ye sente esembayo by then nga wano sente wano tukoza yali pence omukazi yali munaku kana akasente akasembayo n'owoonoba nako nga tekalina kikagula kati omukazi n'akaleeta keyayina nga tekalina kikagula naye kaayina ova ku ddoola ewo ogera ku sente 2 sente 25 sente 10 sente 5 sente 2 sente 1 kati Katonda yamwaniriza ye Bugingo yagobye bugobi Katonda oli omukazi yawayo lwa Katonda onto yagambye nti muwe kulwa kali ekyenjawulo ku Bugingo abaana lwaki bakifudde amawulire nti yagambako mugenda mu makyaki ne gabaawulamu mbugu leetayo zino mbawo omukisa
naga nti no kyachi ya milimo no jawo tena mu 10 kati ne baleta mu few moments nani akola ku few moments waliwo ya asoka na kuongeza ngoyogea na few moments na komyawo kakati wano yasabye sente ayagala dola $10 million ku nsanvu naye mu nnaku ezitasukka lwakusatu era abaziina bajje babawandiike n'abaganda baga ati kibaddewo si kya bulijjo naye eno gunje tugendamu Good Friday yakusasula mugenda gisasula kizo kuyingira kwa kusasula kati kankubuulira ekintu kimu binye nali simanyi mama nga alina ebintu byangamba naye nali muto nga sibite Katonda nanyamba nengwa mu basajja abo basemambo kale ensi teyabamanya mmwe abazze ku mulembe guno ni yali wakabinga marketing manager wa club kugambye nze yampa olunaku lumu mu club siriki nga ndetamu abayimbi kakati semambo Mike Mukula kakati mwana wa ova muno nembaako byenjiga bitya nakizuula bini nti bw'oba mwavu ng'olina baavu bano mwogera osobola nti buli nsi eri bweti bini waliwo abantu nga bali eyo nga tebaliwo ng'asobola n'okuteekawo omukono okumugaa nti waliyo omuntu asula enjala nga ngirete olabe kiwadde okola enkoko wano nekuga enkoko togikani tokasuka nkoko kati nga waliyo abantu nga baazalibwa nze nalabako abantu nalabako omuntu nga bwayise nga abeera Kampala bali bugololo nga bwayise amulaba ku TV era nga yambuuza nnyo nga gayisi super amazzi gasala ekkubo kati abantu naganya mu nyumba kati nentwala 2 hours nga tutudde mu ddiro lya muntu nga nnyonnyola ekyo kyabwayise wallahi nga takimanyi ng'omwana avaawo azanya n'omwana Prince Junju olaba Prince Junju nga bamuleeta n'azanya n'omwana w'omugagga kakati ne bavaawo ne bagenda ko wali club gundi kakati ate baagala okuzanya Sukakaawo enyonyi ne babuusa paka Nairobi. That is their life. Basomera wa Bungereza ne bamulyako Cape Town bagenda okujjako mu Uganda bino byakubeerawo kwetololaawo ntindaawo muyenga era emmotoka zaabwe ziposhi ziyiteeyo ne zigenda nga talina tiziddugaana talina gyagenda kuddugaza mmotoka kubanga bwava entinda bava emuyenga ayinza okugendako ebugoloobi ekyanne oyose n'okyogera Silver Springs ebadalina kugamba ekinneewunyisa ng'abaana abo bwe baba bagenze ebugoloobi wali olaba ne bakira ku Silver Springs ng'ebakoma ku woteeri era eyo woteeri ogiraba tesobola kugwa nnene ekifo kinene abaana b'abagagga bonna ababeera awo bwe baagala okugjako nti bazze kyobola emmotoka ziba nnyingi n'obuuza eno woteeri bani abajjako paakingi eba ejjudde bonna abaana b'abagagga babba eno n'eno ne bajja mu Silver Springs bwe bamala ne bagenda ku Jazzville bawetakawo nga ku Shell waliyo ekifo ky'abagagga babeerayo ne bakubira jazzi bitya mwe babeera omwo so waliyo ne Liquid Silk awo bwe watyo ng'abo abaana n'oli b'opoota tebamanyi gye bayita wino tebamanyi kimanye nateete eri Busega they don't even have an idea bageze batagenze mu botika azitumya Mike Mukula yayina egundi bwati nga yawolaba MP egundi suit nga azijja Italy na uwa nga azibawula ezo ez'omulembe ne bazijja ku musana kati bana abaana be bajja n'engoye zaabwe tasobola kugenda kugula Garden City agule biti bambala z'aba designers lwabasiyo akakasi batakola abanyiga gundi yatugulira ticket ogenda banabo yagambye egundi gyayina engatto yaga simanyi wa Michael Cross aginayo aye mama wange nno naawe njagala mutwaleko ku yokudde otegeere engatto gy'abadde ayambadde eri mu $10 ezo Michael Cross one of the biggest designers aye ngenda mpola nina engatto gye mu dawuli dola yajingulira singisi 9 anti katulira mu 10 nenkuteekako ejaketi bajja Calvin kuba byonna byaggwera mu 10 ezi ne sweta kanakwa n'enkalu ese nayo kyakuba ssaawa zonto nze bannange
Tene abantu abonyabba tuno. Sina nkalu antu bomugambira nti kati nkujja kukola kalato yanne ekwata. Yanga okola update kati owedde kati agenda kuntwala kujja sana. Kakati mbadde nkugamba nenyiga nti waliwo abantu abamu ababa mu bulamu obwo nga they don't know this life. Bugingo we yatandikira ayogera ebintu bonna abanaku n'abanaku ne tulowooza ye mutuufu. Yagamba ng'ali ku Bativali wudde ebigambo bye bimu ku byo ebyakwata ku bantu. Temuwambalirira ku bimu bya nti abasumba baserwadde tebawambalirira ku bimu eby'ekkubo. Ekyokubiri bakazi bammwe be mutandise nabo mu bunaku bwe mufuna ssente mubasuula ne muwasa abalala mubalaba ng'abakaddiye ne mubavuma n'obavuma. Naye ng'ekyo yali akubaserwadde ate si kikyamu. Ne kiganda Serwadde yazaala kuba yali ticca n'ekuliza oyo omwana Martin. Kati nze ondaba omwana wange kati Serwadde yalokoka bibye era Serwadde talokokangako mbu n'akyawa mukazi we. Ekyo kikyamu. Oyo yali ayagala kuvumisa Serwadde talokokangako Serwadde ng'alina omukazi mbu n'amukyawa bwa bulokole. Yebala nnyo n'akuba kino ekiraga nti abasumba ne bannaddiini muba bannaddiini nga mulina emmundu mulina n'abakuumi. Kakati w'obeeredde n'emmundu kati abanajja okuwonya ebizibu nga naawe ebizibu obitya olina emmundu onoobasabira mu ki? Kati nkugamba nti yali ayagala kukyayisa Serwadde. Serwadde y'omu ku basumba ab'amaanyi. Nkimanyi sekitenjajiwo y'alina drive ogwo gwe mmanyi. Serwadde amanyi n'okwevugira oba mutabani w'omuvuga ye Kayiwa. Kayiwa avuga kibenzi kye n'ayambala jiini ze n'apulunekeze ye Gayiwa watoto church. Mwebe nekamba buli bino ebintu abantu abamu ababyogera balimba. We twogerera wano byonna byeyogera awunzisa yabikoze mu period etaweza n'agamba musondesa abakkiriza eddinisa. Kati uliriza Bayibuli Baserwadde we bakuŋŋaanya ssente abakadde. Kati mpa ku bantu bemmanyi abakadde babala ssente bano abakadde ne boogera bobobobo. Ezo church eziri strong ezirina abakadde omukadde abakulevu ya pastor nga abakadde balina obuyinza zezo ziwatoto zizeserwadde asimanyira biki ebyo. Now Bugingo tofaayo katugenda koma ku Bugingo tofaayo. Bugingo ebintu byonna bye yayogera byali bya bulimba. Baamuleeta mission kuba basumba naddala abava mu Central Uganda. Bugingo ng'atandika church ku Bativali waliwo omusajja alina ebbaala entinda ng'agenda ekiwatulo baagitunda ova ku entinda ku ttoto ya kiwatulo. Okimanyi ttoto ekiwatulo kirira waliwo bbaala eri awo kati nga tonnayambuka eri kasozi k'ekiwatulo bwoti naye ng'okkirira waliwo bakita Isabela awo waliwo ebbaala niyo yagitunda baleetera Bugingo ssente ne gundi bakwatagane bakole ki ne gundi ono yali atema embizi afuna matatu ne bagattamu be bamu ku baali bagundi abamu ku bo batandika bizinesi ne basika Bugingo ewa Serwadde n'abantu abamu besijja kugamba Bugingo n'amaana bakwate n'abajja mu kintu mpolampola bameeja abamu ne bayingirawo okuyisaamu ssente. Abantu abamu nabagamba nti church kyemmanyiko ekitono kuba nali nkirabyeko church eziri mu Uganda ezimu ziba nejingibwa abantu abali mu gavumenti bameeja bajeno n'abalala si lwakuba nti baloko ssente ze babbye mu gavumenti towulirangako akaunti ya minisita wande ya meeja gye bafiriizinze nti waliwo ssente zituuseeko nti nnyingi tazinnyonnyoledde. Ssente ezo bw'azibba azikwata n'azireeta ewa Bugingo. Bugingo n'azitwala ku akaunti ya House of Prayer Ministry. Banka tegenda kubuuza Bugingo ajja mugamba kimu kyaki kyova olaba tewali lukuŋŋaana luyinza mulemba kukola ki kutegeka kyagenda kuteekamu miliyoni 8 asolooze ziri ezasoloozezaamu zize mu miliyoni 8 bw'anaagenda okuteeka ssente ku akaunti ajja teekayo miliyoni 4 agattamu ne ziri ezaabalizamu kituufu. Kakati naye njagala okwogera kantu kati Bugingo nalabye akantu yagamba abantu nti omusajja yenna
bwe ngamba okuleeta ssente tuzimbe ennyumba ya Mukama n'asooka azimbira mukazi w'ennyumba oba musiro. Omanyi lwaki Bini ngenda kugamba ffe abantu abaavu nti tuli bagwagwa? Ekintu ekisinga okusuula ekutwala omuntu mu geyeena n'okusuula omuntu mu buzibu n'okuyiga okuloga bwavu. Bini abayo kubanga omwavu omusajja eyayogera ekyo alina ennyumba 2 yazimbira Teddy ne gye yazimbira Makula gonna gali kwoleka kyokka ayimiridde bw'ati ali mu kuvuma nti sooka oleete tuzimbe Pentagon. Si ye yokka Namugongo alinayo ennyumba z'abapangisa mpitirivu Erubowa alinawo ekizimbe gaggadde manju wa Kwete supermarket ekinamu omukazi nga ne Bugigo ateeka nnyumba gigula ebyo yapangisa. Olaba yalinawo omukazi gwe yajja ekajjansi ebyo n'obiraba kyokka ali ku ggwe ali ne mukazi we mutobye agamba sooka oleete ssente tuzimbe ennyumba ya Mukama. Alina n'akalala ke yagenze n'akola. Yagambye bw'ati ettaka lino lirimanya ga House of Prayer. Bw'oba okiwakana agenda mu Ministry ya Lands kati nze kangamba yali akutte ku kyapa. Nsobola okuddira ekyapa olaba kiri kyonyonyodde nti n'okosa ssente z'abameeja bano abazidde mu gavumenti baziteeka mu basumba. Nsobola okuddira ekyapa n'ekiteeka mu kampuni oba mu linnya lyonna lye njagadde. Bwe ndeeta erinnya nti House of Prayer Ministries jjukira abo bapasita abo ng'abo baawandisa amakyaki ago nga company limited by guarantee tize gannakyewa. Togenda nnyo. House of Prayer Ministry yatandikibwa ne basignatory bameka? 3. Era we yali etandikwa teyawandikibwa nga organization, yawandikibwa for company limited. Kati olira ka basignatory baali bameka? 3. Bugingo Rosias, Naluswa Teddy ne muwala Doreen Gift Bugingo. Bwe baatuuka mu maaso n'ateekako bakayizi n'ateekako ne bamutaawe. Bamutaawe yabagoba. Era mutaawe kayizi ye waali kubanga ye yes. Musajja mukulu wabo nakubange. Kati mutaawe bw'atandika church bamujjako ba signatory. Agigaanira. Akuba essimu Bugingo mbuuze ettaka lino lya nnyoko ba church ya nnyoko. Mutaawe ateekayo omukono bajjako signatory. Ajjako Teddy ne muwala we asigaleko omu. Kubanga ne mu banka byonna byaliko signatory. Kati abaana bagana okujjako. Era emikolo n'agijjako mu mwankwetu nga tabagibasabye. Yafunayo wali ku nasa bamanyi okusayini. Webale nnyo. Ate nga alina obuyinza. Kati House of Ministry yaani nkyenzijjako kakyokola bw'otwala okufuna ekyapa kya House of Ministry kyeyabagambye njagala kibanyonyola mu abatalina ttaka. Yagambye nti lino ettaka lirimanya ga House of Ministry. House of Prayer Ministry. Era mugende mu Lands. Era wogenda mu Lands osobola okukisanga nga kiri mu House of Prayer Ministry. Naye kamba nnyonnyole. Teriyo omuntu gwe bayita House of Prayer Ministry. Mulina okunoonya abasignatory be baani. Kubanga House of Ministry tesayininga. Tereta bufaananyi. Abo basignatory be baba bannannyini ttaka eryo. Kale katugeze. Tebakitegedde. Tubakolere bwoti. NBS bagiyita next media. Ekizimbe kyeba nakyo kya next what? Media. Kya next media. Ani next media. Era NBS webeegula ekizimbe ekyo waba munno egenda nesayininga. Kakati next media webeegula ekizimbe ekyo abasayininga ku ndagaano eyo beba next media. Beba nannyini kati Bugingo ye signatory ku ttaka eryo erya Kanani. Buli kigendawo kike. Kambagereze nga tumaliriza video ewanvuye. Ku LDC mu Kagugube ku Road Development Center nga kunana. Hostel za nana mwabali e Kampala. Edda waliwo church bagitanga Philadelphia Church. Nga yamanyi mu 99 awo ndi busimi obachi. Nga wali gundi. Olaba bava kunana hostel ng'ogenda eri ku Road Development Center. Nkimanyi tekyaliwo. Tekyaliwo. Waliwo na wali kalina. Omusajja wali hostel eriwo ekyengulu. Very good. Kaakati omusajja ng'agenda mu America. Aba akyali mu America. Oyafa mutabani wo mukulu. N'akwata ekizimbe kya church n'akiteekamu ebbaala. Abalokole baalwala. By then bantanakulako ku bantu balala.
omwana w'omusumba naddira ebbaala n'agikuba mu kyalo. Kati jjukira awo kakuku waliwo abageto ne bajja ne batandika okunywa bano ababadde wano nga batusumbanga ne Yesu omwenge yagugira ekkana simenye ekkana. Kubanga ekizimbe kya Philadelphian Church omwana kasita yakizuula nti taata we ye sigintole ku ttaka eryo si bakadde bakanisa yagamba nze musika kino ekizimbe kyange. Kati awo Bugingo n'amala afa awo eryo ettaka si lya Church era mmwe bonna abanaku abasonda awo temulinaako bwannannyini, temulina kubanga ekintu ky'olinako obwannannyini ze zino Church ezirina batrustee. Kati woba ogenda mu land osanga ekyapa nga baateekako batrustee kitegeeza mwe bwe muba batrustee omuntu ettaka eryo terisobola kuba lyammwe era muba mwagala kugyawo Church either muba mwakiwandiika mu memorandum of understanding articles nti we tulibanga twagala okugyawo Church oba nga tutunzewo ssente zino tugenda zigabira mu bitongole by'abaavu oba tunonye emikono egitusemba okugyawo ekyo. Buli kintu kyonna kati kibeera twasitoba nnyinimu oba mukuumi kyova olaba mukuza very good kyova olaba ebintu byonna bya Catholic Church bonna basigintoli muba batrustee. Teri asobola kutunda ttaka lya Catholic Church nti ssente azeddize. Bwe mulitunda nga musazeewo mwenna odditunda muba mwaliteeka nga muliwandiisa singa tutunda wano nga tetugenda kulaakulanyawo ssente ezivaamu tuziteeka eno oba mu banaku oba tuzigabira Church endala bwe bityo. Kati ekyo tekiri wa Bugingo kyonna ekikolebwa awo kya Bugingo kyobula yeegaggawaziza ku expense y'abanaku. Ne lwa nsonga Bane bannayuganda abamu nalekerawo obbasaasira tukoze vidiyo nnyingi nnyo babuuza ne bagaana okuyiga kati tetulina kyabakolera bate era nga Bayibuli weegamba nti abajjukiza ba Mukama tebakoowa era tebaabongootenga. Kitukakatako nti wetukola vidiyo wabeerawo omupya tulabye waliwo azaaliddwa waliwo alokose bwe tubuusa nti eyo kanisa gwe oŋŋamba otya nti omuwala yabadde muwala mulenzi yalese 2,000 omulenzi olaba omulenzi bwakwata 2,000 oba yakubye bulooka oba yasse kiki n'agamba musumba mutuufu alina obwetaavu okumanya Bugingo mukalu nnyo takyasaba ssente kukola nkuŋŋaana yabadde kiriya yagambye ebyaddala nnyina obwetaavu bwa ssente between $7,100,000 okimanyi nti asobola kuba abasaba ssente kukola kwanjula kw'amakula bagambye embaga yaabwe etuuse wani yamaze okubagamba embaga etuuse ekyokubiri weyabadde azisaba teyasabye nti tugenda kukola olukuŋŋaana teyagambye nti tugenda kusula musingi yagambye ayinza okuba ddaagula ttaka wagenda bateeka nga bagenda kusaba nga nakyo ku Pentagon kubanga nayini waayo asobola oddikira eyiminga ayinza obatwala ekasande kubanga alina mayiro nnyo n'agamba ataasobole kujja kasanda kusaba Mukama akunenye era abasiru bajja kuvuganga balinye takisi zigende ekasanda ate zibajjeyo tajja saatuuka kasanda tajja kgenda tebasaba nnyo eri waffe Bugingo tawani wa Bugingo tusiibule abantu naye ate wulira katono nnyo madde nsaba kati kono nsaba ye wulira kanaka kamusabe nsaba taata ebiwundu twabivaako ddayo mu masuuti bayiddayo Bugingo nkusaba ddayo mu masuuti fe ebiwundu ba mu byokusaaga nze nawanika sikyasobola kugamba tulaga ebiwundu kubanga nakusaba ebiwundu ne bigaana naye nsaba enkovu nezirema mbadde nkusaba lekerawo okwambala amasuuka kuba kati alinga nabbanja oyambala amasuuka g'amasaati olinga nabbanja kati tuyambe ddayo musuuti oba ddayo musuuti taata ebiwundu tukwegayiridde musumba waffe Bugingo ebiwundu bambi twabivaako era teri agenda olaba esuuti wajambala ekiwundu kyali kibizikali kyadde negwe oli mu masuuka galinganga gannabbanja oli bwoti kikwetoolodde bambi Bugingo ddayo buli kimu Mukama yabiwonya Lewe kakule kano kokka nagamba abantu bwe nali nzija strictly nga Bob Wine atandise campaign nagamba oyo gaye aheebwa wa flashlight nayogera statement nti Bob Wine osobola omuggyako omukisa oba ekikolimu kati omusajja oyo yanjukisa naga omulaba kale ne mwana nsiri mulokole nnyo naye wayogeranga ekintu ekyo nga kitegeera kati nayogeranga ekyo ne ngamba n'abantu nti waliwo kye bayita anointing by association Bane
osobola okuyijjako omukisa kye bayita association nti oyo gw'olinaanya amafuta gasobola okujja bwe gatakukola ki mulaba byonna Bugingo byali mu kuyitamu atuuse kati ne ssente zisaba ng'afukamira akola bino ekyo kyavuma Bobi Wine Bugingo kyakisasulira watandika actually nze makula bwe yansindikira message nangamba nja kubonaabona bwe nabasize waabwe biki ng'oli wanekana nga nakavaayo namugamba kimu nti nze siddizibwawo ate ekyange tebakituulamu tegeera namuga siddizibwawo ate we mbadde tewatuulwa omulala n'agamba nkusabidde nawe ogenda kubonaabona bw'otodda nkuwadde ebbanga ttono amakulu alimba teyasaba programu gye nali nkola ne bagiteekamu omusajja ne bagiteekamu omukazi negaana bagituulamu osibanga dawe eriko eryokusande dawe bateekawo dawe byonna byagaana ate byonna okugaana yansubiza bubi n'omwana yabula haleluya bwe tubasiibudde katukomewo